Wuno Kadaama eyeetisse olubuto lwa bboosi we. Ebyewuunyisa biri mu nsi, ndabye vidiyo ya Kadaama ono neeseka, naye ate bwe mmaze okuseka ne ntandika okuba nga neewundaganya nzekka. Mwana muwala ono Kadaama yeetisse atya olubuto lwa mukama we? Ogenda kuba ng'omwewulirako awo mu katambi ng'akunnyonnyola. Wabula nsaba n'amagezi go omuyambe omuwe ku ddagala, kino ekyamutuukako oba ekyamutuusibwako abe nga akivaamu. Omuwala ono agamba nti yatuuka mu nnyumba ewa mukama we we yagenda okukolera, naye bwe yatuukawo boosi omukyala n'agenda afuna olubuto. Boosi bwe yafuna olubuto ne lusooka ne lumuyisa bubi emyezi 2 egyasooka. Mukimanyi abakyala kubeera nti asindukira emmeeme, mbw awandula, asosola ebyokulya. Tugamba muzimanyi embeera ezo. Mama n'abeera mu mbeera ezo okumala emyezi 2. Kati olwaleero Kadaama yali mu mbeera y'omuntu ali olubuto. Mama ali bulungi nnyo, talina kimutawaanya, yalira bulungi emmere ye, buli kimu kitambula okke ku sayidi ya mama. Naye Kadaama asesema, asindukirwa emmeeme, awandula, asosola ebyokulya, ate bw'alaba ku baba bw'alaba ku baba bujja bagira. Tayagala kulaba ku baba, buli wamulabako awulira obusungu, afuna obusungu obw'ekika ekya waggulu. Baba amulabikira bubi, baba amuwunyira bubi. Embeera eyalibadde ku muntu ali olubuto oba eyalibadde ku mama, yonna yasitulibwa nezzibwa ku Kadaama. Anyway, tugende mu katambi k'omukyala ono naye nga omulungi saakubuuzizaako. Mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nammwe ab'ensikiriza endala badiyali mbabuuzaako mwenna abeekuumidde ku channel eno. Amannya n'eddoboozi Maggie ge mannya gange, ate ng'eno channel gy'oliko eyitibwa Magic Initiative YouTube channel. Omulungi tusooke tuveeko mu katambi ka Kadaama tukomewo. Vidiyo teweerabira kugimpera ka like ne komenti ekikulu nnyo kuba omukyalo ono asaba amagezi go nga ggwe omulabi wange. Ki ky'olowooza ky'ayinza okukola n'abanga ava mu mbeera eno? Asaba ku ddagala mumuwe ku magezi. Waba nga waliwo ky'ayinza okukozesaako n'akikozesaako n'ava mu mbeera eno ey'okuba nti ate ye kati yalinga ali olubuto nani. Anyway, tugende mu katambi naye nga weekomereko tovaako. Bannange bakadaama bannange, buli anaabawuliza vidiyo eno nsaba ogitambuze etuuke ku oyo anaasobola okunnyamba. Nsaba ku buyambi bwammwe. Tiddula nsaba buyambi bwo. Mukuye nsaba buyambi bwo. Lwekyodde bboosi, maama Lukwago n'abasigadde be sitamanyi mannya, buli Kadaama nsaba buyambi. Nina ekizibu mu nnyumba muno, nga nakajja mu nnyumba muno nakamatti n'afuna olubuto. Nga wamanyi omukazi w'olubuto w'abeera, ayoya, asesema, awanda. Naye ndowooza emyezi 2 nze asesema, nze awanda, nze azuzuula, simanyi kiki. Nsaba buyambi bwammwe, buli yenna amanyi eddagala. Nsaba bambi mbeegayiridde mu nnyambe. Nsaba obuyambi mu nnyambe, siri bulungi. Nze atuzuula, nze atalya, nze asesema, nze awanda. Omukyala ye yaddawo ali bulungi nnyo. Takyasesema, takyazuzuula, takyawanda. Kati omusajja w'omu nnyumba munampunyira bubi. Ne bwe mutunako olunuzi bweti mpulira njagala kaaba. Nsumagira buli kaseera. Buli wembeera mba neebase. Era bw'asanga nga nsumagira ntunako olunuzi n'aseka. Buli amanyi eddagala nsaba buyambi bwammwe mu nnyambe. Bakadaama bannange mu nnyambe. Golowooza ki ku nsonga mwana muwala embeera yajjawo buzi, oba kisobokera ddala omuntu okuba nga ayinza okuba nga alina kye yakola embeera n'agyambaza mwana muwala? Era bwe kiba nga kiyinako solution, kiki ky'ayinza okukola? Kiki ky'ayinza okukola okuva mu eyo embeera? Nze
kye mmanyi nti kisoboka okubeerawo nga mama talina kye yakola naye nga kyajja bwe kiti okusinziira ku kye nnalabako. Waliwo omukwano gwange yali lubuto. Bw'afuna olubuto n'atandika okulumwa omutwe era ye yakaabanga nnyo omutwe nga ego omutwe guba gumulumiririra. Yagambanga nnyo omwami we omutwe kati ndowooza omwami n'atuuka n'abikoowa. Omwami n'atandika ng'ono bw'agamba omutwe gunnuma ng'omwami ayomba. Mu kuyomba okwo omukyala agamba talina kye yakola naye bw'ayitawo ndowooza ennaku 2 omwami n'atandika okulumwa omutwe. Ng'omutwe guluma omwami ng'omukyala bwe gubadde gumuluma. Omwami n'atabukira omukyala n'amugamba bino bye mwerozaaloza bwe mwerogozzalogozzeeyo nga mutuddeyo mu bakyala bannammwe nkuwadde ennaku mbale ng'omutwe gwange guwonye. Kati omwami ye yamanya nti alabika omukyala alina kye yakoze kuba yabadde akaaba omutwe naye n'omukyala agamba tamanyi kyajja kitya. Era ennaku omwami ze yamala ng'aluma omutwe nga ye we gwali gumuluma omukyala ogugwe gwawuna. Ye agamba tamanyi kyajja kitya kyaliwo kitya naye talina kye yakola. So kweno story y'omukyalo ono kwensinziiridde okugamba nti ayinza okuba nga mama wa Kadaama talina kye yakola naye nga kyajja bwe kityo. So naawe oyinza okubaako ky'oyogera ku story eno, oyinza okuba nga nayo kennyini kyali kikubaddeko oba nga waliyo omukwano gwo gwe kyali kituuseeko. Nje n'ogamba sirina kye nakola naye nange nalaba bulabi. Naye naye twalibadde twegendereza nnyo abakyala abali embuto. Ne tubeegendereza nnyo oba owulira nga tosobola kumuyamba oba owulira nga byakugamba bikutamye at least osirika. Lwaki abakyala balina embuto jjukira bayigayo ffe tuli poto Katonda ffe tuli mikutu Katonda gy'akozesa okuba nti aleeta abantu be ku nsi. Tuyambako na buyambi Katonda okuba nti tuleeta abantu be ku nsi. Tebaba abaana abo tubazaala tetugaba omwana wange naye omwana aba wa Mukama. Omwana aba wa Katonda. So kati ffe abakyala tuyambako buyambi Katonda. Tuli mukutu Katonda mwayisa abantu be bayagala okuleeta ku nsi. Kati abantu abali eyo mwegendereze nnyo abakyala abali embuto. Mwegendereze nnyo. Ogenda kuva eri omuvume ng'alina kyakugambye ekibadde ku ye kituufu oba oliawo nga talina kintu kyonna mbeera gy'ayitamu naye ogenda omunyiize agenda anyiga obeeko ekintu ky'okulowooza oba nti waliwo kye baakukoze ng'osi tebalinaawo kye bakoze naye nga gwali eyo nga wali oyiseeko mu mbeera eno osobola okutugambako awo mu comment section nti embeera wagiyitamu nawe kyakutuukakokko nga tolina ky'okoze naye ate bayirawo tubeera n'abaana ewaka oba abaami baffe bennyini abali babaddeko awo n'omwami wo ng'oli lubuto. Ogenda okuwulira ng'omwami eyalibadde nga omukyala eyalibadde nga yayoya ng'omwami yayoya. Omukyala eyalibadde nga yalwalalwala ng'ate omwami yalwala okwebakabaka ng'omukyala yalibadde yeebaka ate omwami ye yeebaka naye nga omukyala aba talina kye yakola. So nze ngamba omuntu w'obeera olubuto abantu bano abakusemberedde abantu abakusemberedde bano balina kye bagabanako balina kye bagabanako gw'oli mu kuyambako Katonda kumuleeteramu nti we mulala ku nsi. Kati sisuubira nti okuggyako abantu bayiga bwe abantu abeeraguzalaguza gye bali naye ng'ebintu ebyo si birungi. Ebintu by'okweraguza si birungi. Twalibadde nga tunywerera ku nnono z'obwa Katonda ne tutambulira mu makubo ag'obwakatonda. Ndowooza vidiyo eno tugikomye wano eno naye nga mbadde balabi balungi okuva gye twatandikidde mpaka wano ku nkomerero ya vidiyo yaffe. Mukama abankunire nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tusinkana ate mu vidiyozi eziddako. Mweraba.